Nga ennaku z'omwezi 11 omwezi oguwedde ogw'omukaaga, Speaker wa Kampala Capital City Authority Zahala Luyirika yayongezaayo olutuula lwa kanso olw'abakansala okugaana okulabikako. Nga bwe kyali omwezi oguwedde, essaawa endagaano lutuuse, Speaker Zahala Luyirika n'ayingira ekisenge omuteesebwa wabula kimuweddeko okusanga nga bakansala mulimu babale. Bwagezezzaako okulinda oba waliwo abalala abanaabegattako naye nga buteerere. Speaker alabiddwako nga beekuba obwama ne banne nga bw'atunuulira essaawa. Oluvannyuma ayanjulidde kanso ebigenda okuteesebwako. The restructuring of the City Executive Committee by the Lord Mayor. Wabula olw'etteeka nga bwe lirambika, onayogedde lwatu nga bwe batalina kye basobola kugenda nakyo mu maaso olw'omuwendo gw'abakansala obutawera. It is 25 minutes past 11 a.m. We adjourned on a note that we were supposed to resume council by 11:20. May I know whether we have quorum? We are not able and we cannot go through with it. Council is adjourned until such a time and date the Speaker will communicate. Kansala w'Olubaga Kizaakimu ngono yakulira akakiiko akateekerateekera ekibuga awolerezza banna batazze nti bandibanga embeera y'obudde yeebalemesezza. Ebiseera nga bino ng'enkuba etonnye nga bw'ogiraba yakedde kutonnya, si buli kansala nti alina emmotoka. Buli omu amanyi Kampala bw'afaanana, omugotteko gw'ebidduka, enkuba ng'etonnye, embeera y'ebitundu wansi. Obviously omuntu okumanyuvalinga okutuuka ku State Hall wano si ky'ekintu ekya bulijjo. Speaker Zahala Luyirika atubulidde nga bwe bagenda okutuula ne banne balabe eky'okuzzaako. Kyentegeddeko era bwe mutuukidde muno nga tugenda kutuulamu ne mukama wange Deputy Speaker. Twogeremu ku nsonga lwaki leero tebazze. Ye amyuka akulira ekibuga Kampala Edward Luyimbazi avumiridde ekyabakansala okwebulankanya mu ntuula za kanso. Of course mukimanyi nti baminister ne cabinet bali kyankwanzi. Tukomitinze time okulaba nga tubeera mu kanso, okulaba nga solving ebintu nga baminister tebana bakudda ne edit n'abakudda. Naddala okuyisa land management policy ne standing committee empya. Ne kati tebazize tumaze obudde bungi tulinda okusalawo okusaawanya. Ono ategeezezza nga kino bwe kizingamya emirimu mu kibuga. Ifo tukola omulimu omulundi gumu okukola mirundi 2 oba 3. Ekitukosa kyokudda mu kugeza okulaba nga tulwanisa ebinnya, tulwanisa amataba mu kibuga, tuteereza obutale. Twesanga tuli mu kanso. Kanso ya KCCA etulamu bakansala 5 nga kwotadde ne Lord Mayor w'ekibuga, kyokka nga kanso okugenda mu maaso walina okubawo bakansala basukka 27 nga bye bitundu ebisukka mu 5 ku 100. Winnie Nakabiri agafeeyo ku Spark TV.